Spicy Diana ate tebamukubye amasasi. Oh my God. Omanyi okubeera nga olumbiddwa munnange abantu abatamanyiddwa esayidi babadde ku booda nno. Spicy Diana munnange saagala nakyogera muganda wange naye bakubye amasasi, emmotoka bagikubye amasasi, byonna bye ŋŋenda okubeera nga nkolagakoko maaso awo. Kw'ossa ate Dr. Jose Chameleone kyali mu kwekola munnange ate mu USA kikabuka, ate nga Vinca avuddeyo n'ayanjula munnange baawe wali munnange ate ku media akatambi kabadde katradinga wali muganda wange. Bampita Jaminati, sinzira ku Jaminati Yogi. Mu byonna nno kansooke nkutegeeze nti kasita obeera nga tonaba kusubscribinga osubscribinge kw'ossa ate n'okulayikinga vidiyo inno nno kansooke munnange ate nkutegeeze nti ku information eri mu kutambula, eri mu kwewunyikiriza munnange ate abawagizi ba Spicy Diana kw'ossa n'abantu be munnange. Abantu beebuuza bagamba yiyi Spicy Diana ate munnange kiki esayidi eno? Naye nno bye bino nno munnange ate bikyagenda mu maaso okutambula. Spicy Diana ate tebamukubye amasasi. Katungu nubeera nkusazeeko. Spicy Diana ekiro kya leero owa booda amusazeeko n'amamirira emmotoka ye eya Range Rover amasasi nga ne Spicy Diana mwali. Olowooza okufa takusima tusse. Era ye kenyini agambye Mukama weebale. Owa booda amisinze okutwala obulamu bwange. Kino kitegeeza mu Uganda teri muntu ali safe. Era ekibuuzo kiri nti ani abadde ayagala okutta Spicy Diana? Ani abadde ayagala okujja Spice Stargirl mu bulamu bw'ensi eno? Kibi nnyo, kibi ddala. Tubadde tugenda kukeera ku makya tubawa amawulire nti Spicy Diana mufuwa jjo. Naye Mukama wa kitiibwa, Mukama wa kitiibwa. Lengera Spice wafa mu bintu eby'okusaaga bannange. Range Rover yonna ejjudde masasi. Bagimamiridde bullet, live bullet. Omuyimbi munnange ate Spicy Diana nno munnange nno yongera okubeera nga omusabira esayidi eyo, naye nno byebyo munnange ate tebyatambudde bulungi. Omukama yamusobosezza munnange ate n'asobola okusimattuka esayidi eyo munnange ate ababadde baagala omutuusako munnange ate obulabe. Oh my God. Katongere munnange ate omusaasira esayidi eyo omuyimbi munnange ate Spicy Diana naye nno si birungi n'akamu munnange. Kankwongereyoko wali Dr. Jose Chameleone kyali mu kwekola munnange ate wali mu USA abadde ne kyaliwe oba kiyite mukwano gwe nga jasinga bali mu goyingamu munnange ate crazy. Akatambi kano ndabye nga kabadde kakutte omubabiro. Yeah man, Boston. Yeah man, we there in Boston straight. What you mean? What you take it there? Yeah man. What you take it there? Yeah man. What you take it there? Zinki dollar uno. Take it there. What you take it there? Take it there. Take it there. I just bought for Chameleone a new car. Whoa! Omukutu munnange ate gwa TikTok nga bw'ogezaako okulaba taggwayo abadde just ng'ali mu goyinga mukaawo mpolampola era nga bw'olabye munnange ate mu katambi ako ku sayidi y'emu nga nkwongeddeyoko Vinca. Actually baawe ono abamu abasinga babadde munnange nga tebamulaba ngako naye ng'ate waliyo munnange n'abamumanyi esayidi. Kakati nno akatambi kano just actually ebadde challenge ku luyimba lwa Vinca olupya nga bw'ogezaako okulaba inno avuddeyo ku wali munnange beekoze wali ebintu. Nga bw'ogezaako okulaba jjukira nti nno baawe ono amulinamu munnange ate
era navaayoko ne nkulaga munnange ate omwana wa Vinka esayidi eyo mwoyo omwami naye nno byebyo munnange ate bikyagenda mu maaso so basobodde munnange ate okutwaliriza munnange ate akadde kino kye bayita munnange ate amapenzi wali wonna nga oli n'omuntu wo munnange nga bwegezako okulaba mu katambi ako akabadde kafuuse ettabbu bwe nti bwe nkoze kakasa nti ggwe osubscribinga ebisigadde byonna munnange ate obitulekere